Ku nkomerero y'omwezi oguwedde, Minisitule y'ebyobulamu yalangirira ng'abantu 14 okuva mu kwaya 2 ez'awatoto bwe baali basangiddwa n'akawuka ka coronavirus. Kwaya zino zaali zaakakomawo okuva mu mawanga g'ebweru okuli Canada ne Bungereza, era nekisalibwawo nti abantu bonna abaali mu kwaya zino basooke baawulibwe okumala ebbanga. Kati olwaleero kitegeerekese nti abantu mu kwaya zino abataasangibwa n'akawuka ka coronavirus bateereddwa okuva mu kalantiini. Wabula bano baakusigala nga beetegerezebwa mu maka gaabwe gye bagenda okubeera. Wali wambuuziza nti abaana b'awatoto si bawatoto bokka abali obulungi, abalwadde baffe bonna be twawa ekitanda nga balwadde bali bulungi. Mu kiseera kye kimu b'abaana n'abantu abakulu abaasangibwa n'obulwadde bwa COVID-19 bakyagenda mu maaso n'okufuna obujjanjabi. Era ripooti gye nfunye olwaleero ku basawo ababajjanjaba batubuulidde nti embeera nnungi nnyo era abalwadde baffe bonna tujja kutuuka obudde tubasibe. Kkanisa y'awatoto egamba nti kati omulimu gweyolekedde gwe gw'okubudaabuda abo abavudde mu kalantiini ya gavumenti. The ones who didn't test positive and are negative are also faring very, very well. We keep in touch, we keep encouraging them. Wabula ono ategeeza nti bakyalina abayimbi abalala abakyali mu mawanga g'ebweru. So we have 4 choirs, one in the US, one in Brazil, the other one in Malaysia, and then in New Zealand. And we were unable to bring them back. We were actually in the process, but then the airport was shut down. Kyokka agamba nti bano bali mu mikono gy'abaddukanya ekkanisa eno mu mawanga ago okulaba nti bataasibwa okuva eri ekirwadde kino. Country officers are the ones that are looking after our choirs, as they always do when our choirs are on the road. So they're doing pretty fine, and they do send out greetings every now and then on social media. Joyce Nakato, NTV, ku ssaawa emu.